Kadama TV okugenda mu Buwarabu kitegeeza ogenda kukola naye bakadama babuuza bwe kiba kitegeeza nti ngenze kukola nina kukola buli kimu n'ekitasoboka era nina obuyinza okugaana emirimu egimu ddala nga tegyali mu contract yange. Awo ne babuuza bwe gibeera tegyali mu contract naye nga ndaba omulimu ogwo nsobola ogukola ne neeyongera okubeera nga boosi wange anjagala nsobola ogukola oba ngukole. Awo ne bagamba nti ate bw'ogukola kiyinza okubeera nga boosi wo ajja kubeera nga takitegedde nti nno omuyambi buyambi kukola mulimu ogwo n'agufuula muze n'abeera ng'agamba ekintu ekyo olina okubeera ekikola. Kadama agenda tunyumiza ku mukwano gwe baakuba emiggo olw'okugaana okubeera nga yagaana okukuula omuddo. Waliwo ebintu by'osooka n'oweebuuza nti mu contract mubeeramu ebintu nti olina okukola kino olina okukola kino olina okukola kino naye ddala byonna byonna bisobola okubeera mu contract omuntu n'abeera nga ajja biwandiikamu byonna nga bibiri. Ekintu ky'okkuula omuddo kino kyalibadde kitya? Kituufu agukuule si kituufu agukuule? Bwe kitaba mu contract naye ng'olaba kyetaagisa okukikolera boosi wo wandikikoze oba wandikigaanye era bw'oba okigaanye boosi wo n'ava eri n'akukuba ng'ono omuwala gwe baakuba emiggo. Ekintu ekyo kituufu oba si kituufu? Era tusobola tutya okubeera nga tubeerawo ne baboosi baffe mu mbeera ennungi? Lwa nsonga nabagamba nti eno Buwarabu tukyagendayo. Singa omanyi passport ezifuluma buli lunaku nga za bakadaama n'abasekadaama ku internal affair yalibadde nga in fact waliwo ne section oba waliwo ekitongole nga kyo kikola ku passport za bakadaama n'abasekadaama zokka. Emirimu gyo nga girinatandika egy'abakadaama ne basekadaama nga internal affair ndowooza ejjula na kuggalawo kuba batono abaali bafunanga passport nga passport ezisinga zonna omuntu z'agenda n'afuna ku internal affair y'ono yaddamu n'afuna ne bamuuma visa ku American Embassy n'agenda ku UK ng'agamba tebakonera mu stamp olina kufuna passport endala ebintu ebyo byali. Naye akati omujjuzo guli ku internal affair Minister of Foreign Affairs ziri nti nno abantu bangi nnyo 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 abagenda ne bafuna passports naye ng'abasinga majority nnyinza okugamba 80 ku buli 100 passport ezifuluma zibeera z'abakadaama n'abasekadaama nga bagenda okubeera nga bakola. So mu kwagala okubeera nga tugenda okukola ate era tulina okubeera nga tulina ebintu bye tulina okuteeka emabega waffe ne tumanya nti ddala ekintu kino kye ngenda okukola kituufu oba si kituufu. Boosi wange antumye nti kola ekintu ekyo. Mbawadde example kintu kitono nnyo nti mu contract mubeeramu ebintu nti ojja kukola kino, ojja kukola mu famire y'abantu 7, abaana 5, n'omukazi n'omusajja nga be abantu 7. Naye n'ogenda mu nnyumba n'osangamu abantu tugambe ne babeera 8 oba 9 mweyongeddemu omuntu omu mweyongeddemu abantu 2 eyo just example. Kyandibadde kituufu neŋŋaanirawo okukola ne ngamba baŋŋambye 7 oba nkireka ne ŋŋamba nti akale kamale gakola era bwe mba nkirese ne nkireka ne nkivaako ddala kituufu boosi ono yalibadde ng'ate ankaka oba nga andaga nnyo nti wadde tuli abantu 10 olina okubeera nga otukolera. Ogenze mu famire tebagamba nkoti ogenda kulabulira mbuzi n'osanga nga mu famire eyo mulimu embuzi. Boosi n'agamba genda olabirire embuzi, labirire ente, labirire eŋŋamiya, zikame nga mu contract tekyalimu. Ekintu ekyo omuntu aba alina ŋŋamba woofiisi nti nedda sigenda kusobola nnyumba eno ngenda kuvaayo kigenda kubeera ki? Ne tugenda era ekirala ng'akati example eno omuwala gy'awadde nti kyali just kuula muddo. Ekintu kyewalirabe nti nno naawe ne bwe walibadde ewuwo n'olaba omuddo nga gukuze walibadde ogukuula. N'olema kubeera ng'oli wantu wacaafu naye bwe mba ŋŋaanye okugukuula oba olumu olina kubeera ng'onkuba miggo. Katuwulirize Kadaama ono. Yesebo munnange si byangu naye munnange ebimu tugaanengako twagala okukola era twagala okuganja ebyo bakama baffe era twagala tubakolera ebibasanyusa naye bw'olaba ky'otaasobole munnange okigaana kuba nze wano
ye muntu akugamba nti engoye toziteeka mu washing machine, engoye za maama zoonoonyeemu nnyo, zooleza engalo, zooleza engalo, abaana bajja kulwala kuba njolezaamu engoye z'abaana. Kati nga naawe osiriwala ng'okwata engoye z'otandika okuzooza n'engalo, obuyo obwo lwe bunaakutama bukutuuke ku mutima, eno gw'omuyoola, eno gw'oyoza n'engalo. Lwaki ekimu tokigaana nga bukyali, ogambe mukama wange ekyo sijja kusobola kwoza na ngalo, kanziteeke muli mu mashini. Gwe lwaki wennyala maama wo kati olunze? Ng'okkiriza ng'ozooza, lw'oligaana akusimula emiggo. Aga lwaki tozoozezza? Papa nakuyisaamu. Kuba nze neerabirako wano eri ennyumba gye twasookeramu ne munnange twajja alina okwoza emmotoka, nga baamugamba ayoze emmotoka, bamuyigirize emmotoka. Mukadde bw'alwala alina ovuga emmotoka amutwale mu ddwaliro. Bannange alina okukama embuzi ng'oluggya baali baavu, ng'oluggya tebaalukuba gundi nga tebaalusimentinga, nga tekuli tailozi, naye ng'oluggya tulimisa ngalo, eno tulimisa ngalo. Bw'osanga amaka amaavu okinnyonnyoka. Ng'oli omuwala eyagamba mbu nno simanyi mbu yali asula wabi, simanyi nga baavu, simanyi nga biki. Kugambye bw'osanga awaavu okinnyonnyoka, nga tulimisa ngalo, nga muyinza okukuula omuddo, engalo ne zisannyalala, Kafumita bagenda ali muli, naye nga nga banaye kyatusukkako. Naye baalinze bantutte eri wa mukama wange omukyala, omwana muwala ava kukama, bamugambye yoza emmotoka n'agyoza. Kati bwe yamaliriza obudde omusana ng'olwo gutandise okumamula, mugamba genda okuula omuddo, yagaana. Omukadde yamukuba kibooko mu kamera. Omukadde yamukunkumula kibooko. Naye kyamuyamba teyamuddiza, naye nga ze namulabulirawo kuba twasangawo omulaalo. Ne mugamba mino emirimu egyo gyeteeseeko, anti munaye Fazila twajja kukola egyo gye baatugamba tukoleko, nze kale ojja kugiwuliramu omusera. Bakugambye okuyigiriza emmotoka okkiriza, oyinza okuvuga ku luguudo luno otwale omukadde mu ddwaliro. Ne mugamba ojja bisobola, nga ebimu bigaaniko. Yakkiriza okukama n'ayoza emmotoka, nakkiriza akuule omuddo n'engalo. Ogw'omuddo twali tukuula fembi, naye munnange lwali lumu n'agaana okukuula omuddo, n'abagamba engalo zimuluma. Omukadde yamukuba kibooko, ate nga bulijjo tubadde tugukuula. N'ekyalumu bwe kiti. Kale munaye bano tebalina mukwano, ebimu ogaanirawo. Ne mugamba kale singa wagaana okukama embuzi n'okkiriza n'okuula omuddo kyandituyambye, kuba tulimisa ngalo nga tebatuwadde na nkumbi. Kale mukwano byebyo bwe bityo. Naye bannange abamu tebagamba nti golabye ayogera bw'atyo alaba yateeba balungi. Nedda, tebaba balungi. Naye munnange ebimu oyogera ng'omuntu, omugamba munnange tekisoboka, golaba kisoboka, n'obimunnyonnyolamu. Kale bambi